Yeah, good morning. My name is Julio from the Birthday great boy. B2C. Birthday boy. Oyo namulonda. And ndi musanyufu nnyo amakya ga leero okulaba media fraternity yonna, okulaba Rema Namakula, okulaba abasponsa bonna nga bali wano olunaku lwa leero. As an artist, this is one of the dreams that you have every other day. Bw'oba otegese concert n'osanga bannamawulire nga bangi nga bwe bali, n'osanga nga basponsa bazze, kiraga ekitiibwa ky'amaanyi nnyo ku kintu ky'otegese. Ffe nga mikwano gya Rema, ate nga Rema muganda waffe, nze nga Julio, Rema I've got so close to her. She became a sister and a business partner. Mwagala nnyo era I'm so excited for 23rd. Simanyi ssanyu lye nnyinza kulaga naye just namugamba singa tusobola ffe n'atatuteeka na bya kuyimba. N'atuteeka wali ne tuba nga tumulaba bulabi nga waayimba. So nga tumuselebratinga. She knows we love her so much and and we love her voice. Yeah, she's very inspirational to B2C. Era nga tumutunulira nnyo atuwamu ne ku ssente. Oh yeah. Atuwamu ne ku ssente. Enkalo. Ayo kyayo. Bamukwata obulungi. So we are so happy for you, Rema, and 23rd. We can't wait. N'abalala kabogere. Oh wow. Good morning, everyone. I'm so happy to be here today. Okwogera ku Rema mukwano gwaffe, Rema mukwano gwange, Rema yafuuka sister wange. And 23rd is Rema Day. Era abantu mwena mwena mugenda okukola mwanda bivuddeko kubanga olunaku olwo baluyita Rema Day. So ffenna tuli wano nga tuzze okukola ki, okulaba omukyala ow'amaanyi mu ggwanga. When I see Rema, I see talent. Laba tubeereyo ewaka kimunnyonnyola ne mugamba nti mwana obale kukola ki, kuyimba kubanga for all the years she's been here taddanga mabega era naffe kituinspiringa nnyo okusigala nga tugenda mu maaso era tugamanya ebigambo bingi kiba nayite mupowa because wotunulatunulamu gy'ovudde nga te si walungi nnyo n'olaba n'ekitangala gy'ogenda ate nga kisinga gy'ovudde. So high encouraging words zituyamba nnyo okusigala nga tukyakola. And 23rd we call it everyone. Mujje tumulage omukwano, tumulage love, tumulage ebintu byatalabangako era ne kwolwo musuubiza okumulaga ekintu kyatalabangako. Kookie tugomaawo. Thank you so much. 23rd Feb, let's go support her. She's a sweet soul. All right. Lee, byetutalabangako bye biki ebyo? Yeah, good morning everyone. My name is Mr. Lee from the great B2C as well. Our relationship here for Rema is visible. Tutuuka wano okwogera n'ebyokwogera ntwogera bitono mukimanyi tuli bakyali. We don't have a lot of friends in this industry. However, we have a lot of people we work with. Betusanga ne tubongako niyo entire omuntu gw'olabanga kyali waffe abamu ku batono ye Rema Namakula. Kuba mumulaba ebintu ebyenjawulo oba mutulaba ebintu ebyenjawulo ate naye ku byaffe ebyenjawulo. Rema tukwebaza okubonalenga relationship yaffe n'okututwala nga abooluganda bo kubanga tuli baluganda be famire ye twagala nnyo yonna ate naffe tugyagala nnyo ne famire zaffe bwe zityo. Rema buyimbi wanjawulo ekyo tukikirize kigaane bw'oganda kigaane n'ekikkirize lwamaka kubanga wanjawulo. We don't have a lot of Remas in this industry. Ayimbye n'abaddewo for her voice, for her music, for her brand nga ye everyone wanadayogera muso kuba abali entertainment media bwadde boogera ku brand ye
ekintu kye bayita brand ndowooza mu industry yaffe kyekintu kyasinza obeera ekizibu because kisaba ebintu bingi, mulimu okwerekereza ebintu bingi, mulimu ebintu bingi byolondawo n'ogamba kino kankikole, kino kankireke, oluusi nga tubyagala byagala. So Rema, one of those artists abakkiriza okutwala ekyo kyalina otwala okulaba nga Rema tugenda mu celebrating oba tumucelebrating even up to now. Ffe tuliko maaso mu industry yatusookayo era ebintu bingi nnyo byetuniyigirako nga baganda nga bagambye, naye wamaanyi wanjawulo ate ffe tugenda mu celebrating ennaku z'omwezi 23. Now Melodies of Love ye concert, buli kintu ekiri ku concert eyo kituufu ate kiri perfect right. Bw'obanga omukolo baguyita Melodies of Love nga guli mu February omwezi ogwa love, omuntu bwe tugenda ocelebratinga ku nnaku ezo ne bwe mba sibanyonnyodde bingi mukimanyi bulungi she stands for love. Alaga byatandika oyimba mukuyimba obuyimbi owulira nga alina omukwano mungi ne mukuyimba naye oba tomumanyi. I mean the fans out there bamanyi bamulaba kyayimba bakiraba nga kitegeera. Then besides that mukyala mufumbo, mukyala atulaze nti okwagala kyakabi, ffe twali tumanyi ne laavu bintu bibi naye atulaze nti binyuma kitegeera. So we are so proud of you Rema. Ate atubuulirayo buli ssaawa mukole muti mukole muti mukole muti naye temuwulira. tugezaako tuli kukubo tujja naffe naye on the 23rd please guys mujje celebrating love. Ffe nga B2C we are family, tugenda beerawo tujjayimba akayimba kaffe ke tulina twagula naye tutuule mu concert, tujja kujja n'abantu baffe tutuule mu concert tunyumirwe. So I urge everyone out there to come through. Let's support Rema Namakula olunaku, let's celebrate her because agwanira ebintu binene emyaka gy'ababiri ne byakoze. Thank you so much. Thank you so much B2C. Allow me pass the mic over